yes mpandiriza kade kano mwasibye mutya mwena mugifollowinga muli mutya Bagitafa ADTV. Becky ali maziga mukazi watu wali munaku etagambika Kyoze ne Becky bano bayawukana dda munnange n'omwami we era nga munaye buli omu ali bibye era omwami ennaku zino abamawulire bamanyi okumuggyako abo interview ayaga Becky alaganga Becky nti ye mubi bano information yali nkinsengeraga nti yabavirako kubanga bawukana mu nkwasaganya ya nsimbi awaka mbwe nkozesa y'essente ewaka simanyanga mbu Becky ayisaamu omwami we amaaso manye ebisesi nga bagamba nti omukyala n'obeera osinga omusajja ensimbi olina omuwa ekitiibwa nti Becky omwami we tamuwadde akatiibwa wadde n'akamuwadde nti amuyisaamu amaaso olwokubanga nti Becky alina akasente okumusinga byebigambo ebitambula munnange byebitambula ebigambo bitambula mukazi wato Becky ali awo ali munnaku etagambika jjukira information yalinkinga nga balaga nti Becky yafuna dda omwami omupya abasinga bagamba Becky kakkana genda n'oyo ono Amiru mwesonyiwe Amiru yagamba nti nabadde siwagumiikiriza mukyala atampa kitiibwa ate nga munnange embunga akola ki nga atabaala ng'ayenda n'okwenda yagambye nedda wenadde siwala kumukola ki siwamugumiikiriza banamawulire ennaku zino okugambye kyebamukola okumuggyako interview ez'okumukumu ne baaba n'ebyomungi byonna abyogera Amiru yandibadde asirikako ku bintu ebimu bano bannamawulire bagenda mukozesa ensobi ayogere ebiyitika ajja kwogera ebitateekeddwa kwogerwa mu public ajja kwogera ebitateekeddwa kwogerwa mu public baisaazi nali mu kulabisa famire ye Amiru kyatamanyi yali badde mwakola ki zina yandibadde mu abyesonyiwa Becky yafuna dda omwami omulala ate ennaku gyalimu eri ennaku baabe muyonka butaaba ate ekyebuzibwa Becky akyagala Amiru kubanga Amiru yagamba sikyayagala Amiru tekyayagala jjukira waliwo information yebadde etambula nga balaga nti Amiru yayita wa school fees w'abaana Amiru gundi siti yazifulumiza n'azitimba ku social media waliwo video gye nakola emabegakawo nembalaga lisiiti ezo yayongedde okuba nga afunira lisiiti zesasulira mu Centenary zatwalawa mu banka okusasula manyi naku zino amasomero agasinga munnange basasulira mu banka amasomero matono nnyo agakwata kashi bamukwata kituufu naye matono nnyo agasasula kashi banka bintu byakuwayalinga anti emyembe zigenze gikyuka manyi nawedde bagamba nti baagala kutuka ekiseera nga omuntu nga esente otambula nazo ku ssimu ng'ogenda ku dduka ogula ekintu omugamba nsomera ennamba yo ng'ozimusindikira nga teri kutambula na sente mu kashi ate wababbi kajja kuba kaweddemu ate omubbi onabba nabba ssimu omanyi pini oziko nga banayiya kakodyo kalala bwe nawulidde bagamba otunatuukira mu 240 ndowooza ebintu bijja kuba bikyuse ensimbi zijja kuba zitambulira ku masimu nga tetukyatambula na nsimbi mu kashi nga omuntu wanaakusanga n'olwasa oba n'ekitwalo oba n'ekizika eky'etaano oba n'ekinyaanya ekyebiri nga kizibu okumusanga ng'osanga n'omuntu wadde olwataano wadde ekido ng'akina nga zibeera ku ssimu bw'ogenda okulinnya takisi omugamba soma ennamba yo ng'azikusindikira oba ayagala okuddiza balansi era ng'amusindikako abanange ensi eyongedde okubanga ekyuka naye ng'ensonga zeezo ensonga za Kyoze ne Becky ali munaku etagambika omusajja ndowooza akyamwagala kati neebuuza lwaki ate yamukyawa poziko omusajja yakyawa alumiza Becky nti nno mwenzi gye kali akavubuka eyo akaddukanya kyano ya Kyoze ne Becky ke bagamba nti munnaye kaali kamwebagajja era nti nno Becky keyatabaalangako keyayendangako Amiru nti yamukola kyamugwamu ng'akasasula n'ennyumba ng'akisasulamu akamulamba nga Becky ng'avewaka naga n'akakyalirako abantu bakanya kulaba Becky ayingira bagamba yi Becky apartment baagigula kumbe nga bagenze sisinkana kalenzi ke akakavubuka ako akakwasaganya YouTube channel gye kati Amiru agamba nedda Becky sigamba nti mba mugenze kugera ku YouTube channel waliwo engeri ye Amiru agamba Becky waliwo engeri Becky ngagamba ati wali Amiru ngagamba waliwo engeri
ndowooza oba oli Amiru yali yagala dde okwawukana ne Becky olw'ensonga nti kale n'ebiri byagamba nti yali tamuwa kitiibwa ku ssente olw'ensonga nti Becky mbu nga yasinze ensimbi ng'amuyisaamu amaaso. Ebigambo bingi nnyo ebyogerwa ku mitimbagano akadde kano. Mwongere okubanga mugifollowinga Bagitafaali TV naye nga okwawukana baayawukanye ebyaddala ebiriyo. Becky yafuna dde omwami omulala. Ndowooza bambi ekiraavulaabo kikyali ewa Amiru. Becky weesonyiwe Amiru, genda n'oyo gwe wafuna. Genda n'oyo okulanga naye omumanyiire ekitali ekyo obwedde ogenda kukaabanga amazzi ga buli kaseera. Ojja kukulanga obuvidiyo ng'okulukusa amazzi ga buli kadde. Amiru yakukoowa ate Amiru ndowooza naye akaalinayoko omukyalo omulamu naye ndowooza akabadde yakoowa dda Becky. Obaye bulungi Faali TV, mbaagala nnyo mwera.